Honorable Mivule hoye! Honorable Mivule hoye! Mukono South hoye! NRM hoye! Ebizibu bye tulina eby'enguudo, tulina obuzibu enguudo zaffe zonoonese olw'okuba nga tulina abakulembeze ababi, zonoonese ziweddewo. Tulina obuzibu bw'oku nnyanja, tulina abatwogerera nga ffe abavubi. Tulina obuzibu bw'amasomero, UPE gyeziri naye tewali batwogera kulaba nga tufuna omutindo gwennyini ogusaana. Tulina obuzibu bw'amalulu gaffe aga gavumenti gonna. Ogendayo tewali saaviisi ennungi lwakuba nti abakulembeze baffe bakibogwe. So tulabira ddala nga wetunasindika Honorable Mivule okutukiikirira, ajja tukolamu omulimu ogw'amaanyi, ajja tukiikirira bulungi. Era mmwe mwenna abatannamwegattako mujje tutambulire wamu tulabe nga tuvuunula ekitundu kyaffe okukijja wonna gye kiri. Neeyanzizza Dawudi ng'ambiira ddala ku kyalo Katosi Town Council mu ggombolola y'Enkenje. Neebaza mukulu Mivule Honorable waffe Tuddi olw'okujja ne yeesimbawo. Ekyamazima ebimu ku byanfuula okuba nga ndi muwagizi we era omu ku abo baddayihads be ngisooka muvubuka munnaffe ate ekyokubiri talya mu kigambo kye. Mugeza yali yatusuubiza ewiiki nga 2 emabega nti agenda tuwa mu nsawo yaffe ateeremu $50,000. Bane sente zino tuzifunye ndi nazo mu ngalo, kyekisookera ddala kitegeeza omukulembeze atalya bigambo bye, ayogera ebyo byasobola okukola ki okutuukiriza. Ekyokubiri muvubuka munnaffe tusobola omunnyonnyola ebizibu byaffe tetubitegeera kubanga abadde nga ajjatuyamba si gwe gusooka yatugabirako ku nkoko emabegakaawo. So tulaba nga ddala kituufu gwe twetaaga ewaffe omukono South okulaba nga tukiikirira. Era bannange mwenna batanneegatta ku ttiimu Mivule, mujje omulyango kyali muggule, mujje tulabe nga tubeera wamu, tutambulire wamu, tulabe nga 2026 tununula konstituensi yaffe eya Mukono South. Neeyanzizza nnyo okukkiriza. Amanya Kagwa George amanya nze Gerard nange kola kusaba kwebaza aliko Mivule witafaali yotugaseeko ng'abavubuka tukusuubiza tujja kutambula naawe era tukusuubiza tujja kuba beesimba okulaba nga tukulongeza akalulu. Beeyanziza abantu bange abampagira kubanga banjuliddewo omubiri. Twatandika abantu batunyuma nga bagamba oyo talina gy'alaga, naye kakati abantu lwaleero bagamba nti omusajja abali mu kuvuganya okw'embiranye mu Mukono South Mivule watakwata kisooka era gwe balabamu amaanyi. Kati n'olwekyo abantu bano bakoze omulimu gw'amaanyi, ate kiba kirungi okusiima omuntu akukoledde kubanga ekyo kaba kabonero kakukunala nti omwesigwa alibeera omwesigwa mu katono ne mu kingi alibeera mwesigwa. Ebyo biva mu Bayibuli yennyini yabyogera. N'olwekyo abavubuka bayimbazaamu amaanyi bongere okuyimirira ensawo yaabwe. Kino kikyali kituuza buli luvannyuma lwa myezi 3 nja kubeerako akasente kenteeka mu nsawo y'abantu bange abakola ki abanoonyeza obuwagizi ku gulawo. 2026 wendi sirina gyendaga ku ballot paper nabagamba kagwake keetonye nina okubeerako. So mbeebaza mukulu Nsubuga Ssebo akoyiddemu enteekateeka omu ku bafuutu soldiers bange ab'amaanyi ku gulawundi. Njagala okukukwasa akasente kano kulwabanno okulaba nga okwongera okubakunga tulabe nga twongera okukola ki okuteekamu amaanyi mu kalulu. Njagala otegeeza bannamukono South nti tujja kukola ebintu bingi nnyo banaatwesiga 2026. Tetuli mu kampeyini tezinnatandika naye nga tujja kino kikyali kituuza. Tweyanzeege akasente kaffe Honorable yakasuubiza emitwalo oba balabala
Honorable nga yakatusuubiza kakano katuuse mu nsako yaffe era ssebo Honorable webale nnyo tusuubiza otambula naawe buli wamu paka nga tukutuusizza mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ssebo tweyanziza nnyo tweyanziza n'olwekyo abavubuka bano njagala okubeebaza mu kaweefube waffe oba gy'oyinza oyita situlago gye tulimu bataddemu amaanyi mangi nnyo era mbakakasa nti kino kikyali kituuza njagenda maaso n'okuwagira abawagizi bange kuba bampagira okuwagira emirimu gyabwe n'okugiteekamu ekigulira amagala ettiba mu nsawo yaabwe. So njagala okukwata emitwalo gy'ensimbi 50 okugibateekamu okulaba nga bakola ki babaako bye bakola mu mirimu gyabwe era nga so njagala okutwala omukisa guno okwebaza abakulu bano olw'omulimu gwe bakoze ogw'amaanyi okulaba nga bafunyisa enjiri y'akateregamivulo okwesembawo 2026.